Laba surprise ya Mzee Musisi Ibrahim gwe batwalako omwana olwa DNA. Bamuwadde ennyumba amaka amanene gaggadde nga gatudde ku eka plus byatandika bitya na bitya kikoze kitya byatandika bitya plan zaadi zitya byonna ngenda kuba mbikulaga mu maaso oba akaabye amaziga tears of joy kyabadde asabirira ate Katonda amwaddemu ekisinga obunene. CEO Infotrust ne Jb Fashions be bakimukoledde ekintu ekyo bamuzimbidde amaka nga bw'ogalaba bambi awulidde essanyu era wenjogerera essaawa kakati anoonya mukyala. Ngenda kuba nkulaga mu maaso okuva gye byatandikidde kuva plan gye zaatandikira bakiyiiya batya byonna ogenda kubeera ng'obyerabirako mu maaso awo naye nga wasiibye otegule n'omulungi ampuliriza Ocean Media koli subscribe for more updates like share and comment weerabira okunyiga notification bell obenga notified bwenteekawo video empya nyongera okujjukiza tuzula omwagalwa oba naye namba efukwali ku screen tu inbox nga tukuzuulire omwagalwa muve mu kubabuzaabuza mu kuba nga tikabambi nga temumanyi naawe osobola okufuna omusajja nga wo oba omwagalwawo nga wo ng'omuliko wekka. Enamba yaffe kwali ku screen tu inbox nga tukuzuulire omwagalwawo n'ekirala tukola airport pick up services zaffe nnungi emiwendo gyaffe giri wansi ddala nga bw'ogiraba tu inbox nga twogerezeganye munnange va mu comment section kyonna kyonna ky'oyagala okumanya enamba yaffe ngikuteedde ku screen jangu mu inbox tuwogere tuteese buli kimu. Comment section tewali sobola kuggwerawo mikwano y'ensonga lwaki mbawa enamba ku screen yammwe n'ekirala tukyusa ne ssente tewuddeyo ne weeraliikira okomawo ne ssente z'omukwano tuzikyusiza ddala n'ozifuna nga bwe zirina okubeera. Nga n'ekirala tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli by'essente tusiba n'ebirabo by'oku mikolo okugiweesa ekitiibwa tukuguliza n'ebintu ne tubidelivaringa munnange twesige enamba yaffe kwali ku screen tu inbox nga tubeere nga tukwatagana nga twogerezeganya nyongera okubaza munamwe n'abazze nga bansupportinga abampa emirimu mikwano ndi Mzee Musaba Katonda abaddezewo abayi kye musinga okwagala katugende butereevu ewa Mwami Musisi ate n'olabe gye byatandikidde paka na kati bituuse gwe wena atamanyi Mwami Musisi y'omwami eyalabikira ku mitimbagano ku TVs ez'enjawulo nga akogaggwa oluvannyuma lw'okutwala omwana we ku DNA ne bamukuba akalango nti siwe omwana gwe yalina omu bw'ati mu nsi eno ne bamugamba nti siwe omwami oyo yali munene nnyo nga bw'okiwulira naye yakogga okuva we bamugamba nti omwana siwe yakogga paka nga bw'omulaba ssente zamuggwako ensi n'emukuba embeera n'ekyukira ddala n'ebeera mbi azze alwala afuna ebizibu eby'enjawulo bannange depression is real ennaku emabegakawo abadde kiruddu ku kitanda ng'ekigere kivunda kiggwawo naye mukama mulungi essaawa zakakati asobola okutambula luli nga talina kyasobola kwekolera bambi. Mwami Musisi leero twamuyise kaade bafumba ku kyaki tumuyita ajja afumbe naffe tulyeko naye kyemisana ate twebaze Katonda olw'obulamu bwe. Mwami Musisi akyali mulwadde awenyera atambulira ku miggo naye twebaza Katonda ajja tujje tulabayo ne wano we tutuuse era abadde Katonda. Mwami Musisi abantu bagamba kuba kudde wano nga Katonda ampeereza messenja kubanga sijja ddama nti sijja bagulumiza misa gy'ebbina erima misigeko wabula ogulumiza Katonda nti yabasindika nga bamesenja kutaasa obulamu bwa Musisi. kati owulira oti? Mpulira bulungi twanza wano amagulu gombi kumukokka kwegulwadde kyaliko ekigulala kwakiriza ali Katonda banaani ndaba ekisa kya Katonda. Mwami Musisi tolaba naffe twakutwala mu ddwaliro bali tuweddemu essuubi mukwano namwe abantu naffe twali tukaaba n'omulwadde essuubi nawaddako naye abantu alamuti naye essuubi lakomawo namakulu ate that was Easter time eyo tegibadde emyezi ng'ebiri naye Katonda akoze kyova olaba naye Bayibuli egamba Katonda aseteeza ensozi mu buyinza bwazo nazo ne zitamanyi. Luno lubadde lusozi lugulumivu bwe luti nga tetumanyi na ngeri ya dduwalampa naye bannange Katonda abakozesezza muweereza Mwami Musisi obuyambi muweereza ssente mwebale nnyo enamba era ekyaliwo awo
nawulira era abantu mubeerayo mu inbox yange twaga ku namba ya Mwami Musisi namba ya Mwami Musisi ngenda kiteeka waawo asobola Yono gye byatandikidde nga Mzee Musisi tamanyi kigenda mu maaso, tamanyi kye bamuplaningira, tamanyi kye bazzaako musajja wattu. Olwamaze ne bagenda ate okubeera nga bamulaga ennyumba ye mu butongole, yabadde takikkiriza. Essanyu lyamuyitiriddeko n'akaaba amaziga, n'awulira nga ayagala kufukamira wansi abeebaze, naye nga alaba takikkiriza. Ne bw'obeera gwe yonna gy'oli ng'olaba obadde muzigo toyina bw'oli, embeera ekunyiga olunaku ne lukya ne bakugamba nti tukuwadde ennyumba ennene, amaka gaago agalabika obulungi nga gawedde, gabulako finishing mutono nnyo n'ebintu ebiri mu nnyumba. Era ye agambye agenda kusulirawo ng'ennyumba bweri, njagala obeere nga weerabirako. mwana ng'obulenzi okola kiki? Ntwalira ku Mwami Musisi ka breakfast. Yes. Mwami Musisi yatuuse dda. Tusanyusa okulaba Mwami Musisi. Banange mwasuze mutya kansoke ngamba abantu ekigenda okuhappeninga olunaku olwaleero. Essebo. Olunaku olwaleero. Kansoke nfukamire daddy nkukwata. Saagala kukwata nga nyimiridde. Oba tugire tray oba tugire ku dining table. Mwami Musisi tajja kusobola kutambula agenda ku dining. Okay. So olunaku olwaleero genda oyitayo akatebe ku dining okamuteerewa. Tuli naye tugendako mu field. We have something for him. Naye tujja kwetaaga tuyambagane mutukwatireko as we try to make sure that he stabilizes. So tuli naye olunaku olwaleero we are going to stay with him and mujja kuba mubiraba. Tugenda kugenda live. Tugenda bira live, yes. Katule mu field. We have a big surprise for him. Tina surprise. Surprise. Big surprise for you. Twakusuubiza nti bw'owona tugenda kuweera Katonda obujulizi. Era tusobola omuweera obujulizi wano watusuusizza tulengera. So kati lya breakfast tutambule Junior Tubaze Katonda kuwa buli kimu. Amiina. Tama Katonda we balakozi gy'ekiruddu. Kama we bali kuwa abantu bano amaanyi. Amiina. Bali basobozesa nabo ne bagabanako n'abantu nga ffe. Banzaamu obulamu okuva mu kinnya gye nali. Nantwala mu ddwaliro. Nenziramu obulamu bannange omundabira. Si maanyi gange, si maanyi gaabwe, wabula maanyi ga Katonda. Maanyi gammwe mwebale. Kugatta mikolo na Mr. Jb. N'ensi gyanjaba mikwano. Mpulira obulamu buzzeewo nga nondaba. Ate ne mu kiseera kino Mukama. Oli designer, omusijja abadde muka Calvin Klein akasaati, era ali muka Prada. Ebintu byo byonna byonna. Si bya bulijjo. So ali muka Prada Milano. Abadde amalika Calvin Klein. Omusajja si wa bulijjo. Awo nno nga bamuteekateeka okugenda okumuwa surprise ennene. Ate nno omusajja atunga tamanyi kikiddirira, tamanyi kikiddako. Era wenjogera essaaza kati anoonya mukyala agenda okumuzaalira omwana anti oli gwe yalina bamumuggyako oluvannyuma lw'okukebera DNA testing omwana si wuwe. Ebyamutwala mu depression okumutuusa essaaza kati paka waali. Era ke bamufunidde amaka essaaza kati anoonya mukyala bakole family bakole amaka. Kwegamba ebintu bya Katonda bizibu era tetulekangayo kusinza Katonda. Kyova nga bagamba nti obulamu bugagga bw'obeera n'obulamu toggwangamu ssuubi. Essaawa yonna Katonda asobola okukyusa obulamu bwo. Weerabireko olabe buli kimu kitambudde paka gikisembe. Enyumbaa. We thank God that you people have heard our call. May God bless you abundantly. Mwami Musisi, don't cry. Just celebrate. Kayimba kiko singa okwagala kayimba ka Katonda. Mu buyimba bw'oyimba ng'otendereza. Kayimba ki akakuzaamu essuubi in your day to day life. Katuyimbire muko waneeno. Mwami Musisi ebigambo bimuweddeko. He's crying. He has become emotional. Naye Mukama bino byako. Nanze Mwami Musisi kino nkikugamba kankyuse ne camera oyogereko eri kankyuse camera. Flip the camera. Njala nkugamba ebintu bino ng'abantu bakulaba temuntema. Ng'abantu bakulaba Mwami Musisi. Buli wokkiriza Katonda n'omutima omutuufu. Katonda talina bingi byatwagalako. Katonda atwagalako faith. Katonda atwagalako faith. Kera ku makyo okkirize nti Mukama asobola. Olabe. Gwe mugezesa olabe byasobola okukolera. Wali ku kitanda nze najja n'enkulaba emukono n'enzigwamu amaanyi. Mukyala wange yavaawo akaaba. Nze munze ensubi lyanzigwamu ne ngamba kakati kirabika wano watuuse Mukama agenda kumutwala.
era mmotoka nagenda negamba ebigambo bino mwami Musisi mukama mwadde omukisa ogwenenya mukama mwadde omukisa ogwetonda ebibibi naye mukama akikoze twamujjayo n'agenda ekiruddu abasawo b'ekiruddu mwebale mwena abaawulira omulanga gwaffe ne mukwata ku mwami Musisi mwebale saala zammwe mwena abantu bakuno abaasaba mwebale bantu mmwe mwena abaawulira omulanga gwaffe. We thank the Lord. Fe baani aboogerako eri mmwe ne muwulira tochikola tosobola kubanga tonaba kuwona naye mwami Musisi obulamu bwo tolekeranga okutendereza mukama yimba ko konna kosobola. Glorify the Lord. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Raja. Amen. Praise the name of the Lord. Praise the living God. Mukama bino byakola. Junior yogera keri abantu. Tubebaza nnyo banaye ababereddewo abajjeyo mwami Musisi wansi kubanga during Easter time twali tugenda ku trip ojjukira twali tugenda Jinja okunyumirwa mu bulamu nange kyatemunyusa okusanga mwami Musisi nange sikyakikiriza ndi muntu wa Katonda nnyo era mwami byammanyi ndi muntu wa Katonda nnyo naye essuubi lyatuka negikuna tugaa kusomero nensaba neŋŋana naye lwaki mukama kyansanyudde nnyo. Yesterday was surprise okusanga mwami Musisi ng'ayimirira ng'akwata omugo n'atambula nga lwaki tetwebaza mukama. Ddamu osome enamba mwami Musisi eri abantu abakajoininga baagala okumanya enamba yo buli omu akutereko kyonna kyasobola. Let's celebrate together. Aliwo naye akajoininga mwami Musisi nze ne famire yange ne mukyala wange tumukwasiza ennyumba mwagenda okuwangalira mwagenda okubeera awumule obupangisa kubanga yeetaaga essanyu eryo yeetaaga emirembe egyo tugenda kugibalambuza yonna yonna network ebadde tetuganya tumuwadde ennyumba erimu ebisenge bibiri erimu effumbiro erimu toilet munda. It is a self-contained house. Mwebale mwena abali okureposting enamba mwebale enamba erimanyaga mwami Musisi Ibrahim genyininyini era nga buli sente gyosindika etuukira ku mwami Musisi mwenyininyini. Somera abantu ku namba Mr. Musisi neera 0709 85 ndowooza olaba obubaka butuuka. Bambi akaabye essanyu nga limususseeko nga takisuubira nga takikiriza. Abantu bano bambi balina omutima emirungi. Essaawa za kati tunuulira Kabaka Mwanga yenna alabika bulungi akuze bamusembeza ogamba be bamuzaala balina emitima emirungi era tusaba Katonda agibawangalize nagyo ate jjukira nti gy'okumukola obulungi ne Katonda gy'akuma okubeera ate ng'akugattako era ng'akwongerako. Katulabe gye biggweredde ate tulyoke tuyingire. May the Lord listen to your cry. May the Lord listen to your prayer. May God give you that one thing that you desire in your life. May the Lord change your story. May God lift you from down to up. May the Lord bless you. May the Lord bless your family. Tuli mukadeka back to school as you're looking for school fees. May the Lord provide. May you never lack in Jesus' name. Trust the Lord and you will see his word, his hand at work. Inze nesiga mukama. Manyi mukama talemererwa. Ndabye mukama ng'awonya Musisi buli lunaku lwe mbadenga na mudwaliro okumukyalira ne mukyala wange. Nengamba mukama weebale. Buli lunaku tubadde tugenda okumulaba ng'omusanga alina akamwenyumwenyu. Twagendayo ko lumu okumulambula nga mwami musaanyirira n'okusinga ffe abali ebweru. Nengamba mukama mulungi. Why don't we thank the Lord? Lwaki towera mukama bujulizi ng'akoze ekintu nga kino? Mukama akitukoledde banange mukama akikoze. Simanyi ebigambo kye nsobola kukozesa kubeebaza. You people, messages have come. Chemanyi tuli over 1 million shillings that have been received. Mwebale bantu mwe. Naawe akyalaba video eno ng'oyagala kuyamba mwami Musisi in any way. Leero olunaku lwa leero tugenda tugiguddewo ennyumba tugimulaze. We are going to do step by step tugimalirize with you. Mujengera
munsi muno abantu balina emitima emirungi era wenjogera essaaza akakati abantu batandise dde okubeera nga bamusondera ssente abantu batandise dde okuvaayo okubeera nga bamuwa ebintu ebikalu bamuwadde blanket byagenda okwebika duve suuka curtains babimuwadde entebe babimusubizisa yonayona babimuleetera bagenda kumusiigira langi abantu bavuddeyo dda abeeyama ab'amasannyalaze bavuddeyo dda ow'entebe yavuddeyo dda tv stand sofa set ekitanda byonna bavuddeyo dda okubeera nga beeyama ssente batandise dda okubeera nga bazisindika ku nnamba ey'essimu era nga bw'olabye mu vidiyo gye tuvuddeko emabega so katubeera ate nga tweyongera nze kaka wange yanyirira mukitegeera Mwami Musisi atusazeeko wano Mwami Musisi sense okulaba mukama mulungi amiina nnyo mukama mulungi nnyo ekiruddu muganda wange abantu bayitayo kufa era kasaba kutwala ekiruddu omanyi owedde mukama mulayadde mulungi sawo bakoze omulimu gwabwe Mwami Musisi twebaza Mr. Jb otwongeza obulamu okugamba otufaako ekitegeera nti omuntu noba owuli oweddemu essuubi omuntu ng'ono okujja n'akuzaamu obulamu n'agamba osobola okubeera omulamu ojja kuwona tugende mu ddwaliro ogenda kuwona so si kyangu eri abantu abantu batubeereddewo bannange mwebale tukimanyi tetubamanyi mannya tetubamanyi twaliza mu feesi zammwe tetuzimanyi naye mwe mutumanyi mutusaasidde bannaye mukama abawangaaze nze sina kigambo kyonna kyenyinza kukozesa kyasimanyi luswayiri saasoma naye ekyamazima nsigala mbeebaza nsigala mbasabira n'olulimi lwentegeera bannange mukama abatuwangaalize mukama abatwagalize mukama abajjuze ekisa mukama abajjuze emirembe kisajjalinako wano ndi waka wa Jb bannange wabona obulamu obugenda okuddako kusaawa eno embeera ekyuka obulamu buddawo kkiriza katonda ali omukwano atatumanyi kkiriza nti olaba Musisi olaba kama kamwanga aliwo ati asobole olaba Musisi nina obulamu saawa eno ndi mulamu bannange katonda yeebale empress ali wali eri omunene tuli naye wano owulidde omunene naye tuli naye ali wano senyiga amusumbuwasumbuwamu naye nga bannaye twongera okubeebaza obere nnyo mwebali ddala okusapootinga Mwami Musisi ne famire ya JBS ne batamini mukama abawangaazi mukama abawangazi mukama abawa omukisa abantu ffenna abantu mwenna mukama atuwangaaze osanga abamu tuli basinkana tuli basinkana mu bulamu awulidde ngebanzi kyengoba kati njagala nkola engatto tuke ekiseera nga nfuuse factory kyenjagala ate nga Mr. Jb alina lebo kwantwala endala bannange neba alina lebo kwagenda okunteeka okukkana nja kuba wamaanyi nnyo nti omulimu gwange gweyongeddemu ebintu byembadde sibina bingi bannange nze Musisi owakavi neyongeddeko erinnya mukama abawa omukisa mikwano Congratulations Mzee Musisi okutuuka ku byolungi Katonda byasobodde okubeera nga akutuusaako era ng'okyali mulamu kuba abantu bagamba teweevuma nsi ng'okyali mulamu so n'abantu ab'enjawulo bavuddeyo okubeera ate nga beebaza mukulu Jb ne mukyala we Miriam obulungi oba endabirira gye balabidde Mzee Musisi ebintu bye bamuwadde eby'enjawulo ebitabadde mu kamera n'ebirala bingi nnyo obubaka obw'enjawulo bagezezaako okubeera nga bayisaawo nawe osobola obiyisaako mu comment section ate katubeere nga tulaba ki ebyogeddwa. Mwami Jb ne mukyala Infotrust kapeeyo bambi balina omutima omulungi. They are good people. However much baboogerera wano ku TikTok balaba bambi babayisaayisaamu awo eggaali naye nga tebakoowa kuba bantu balungi. Ekisooka bambi baalaze Phoebe omukwano okuva bwe baakwatagana balaga Phoebe omukwano mpaka emikolo gye gyonna wejjaggwa. Ekyo kiraga nti omuntu alina omutima omulungi, omuntu mulungi kasita asanga abantu era abalungi.
bambi ekisingidde ddala ddala okundeetera okukola eno vidiyo. Mujjukira omusajja ono omusajja eyagibwako omwana we oba Mr. Musisi eyagibwako omwana we omukazi amala amuggyeko amugambe si yamuzaala. Omusajja oyo yali munene ng'alina omubiri. Omusajja yakogga okuva batwala omwana we. N'embeera n'ekyuka n'abeera omusajja wattu n'aggwawo bugwi. N'atuuka okuba nga abadde mu mbeera embi n'agenda ku kitanda. N'alabako ka vidiyo ke nga bamupositinze awo. Ng'ali bubi ebigere biri awo bigenda na kuvunda musajja wattu. Naye olunaku lwa leero I swear abantu abasinga abamu bambi bw'oba tonnafa teweevumansi. Mwami Jb ne mukyala we bambi bamuwadde poloti oba plot, I call it like that. N'ennyumba bagenda muzimbira. Bambi bamuyambyeko ne bamujjanjaba. Banange abantu abalungi mu nsi bakyaliyo. Ate kinjigiriza nti oli ne bw'aba akuvumye oba ne waba akucyokereza oba ne waba akola atya tekikulekesa okuba muntu mulungi nga muvumye kapa eno bambi. Muvumye omukyalo ono abamu mwagambye bave ne ku TikTok tebaddamu kulaga nti be bannannyini Jb be bannannyini this and this. Kati tunalaba tutya obulungi bwabwe ng'ate tebali ku TikTok ffe twalitegedde tutya nti balungi. On my side bantu balina emitima emirungi kozi abantu abasinga bagagga bakoowumu naye nga Mr. Jb ne mukyala we bambi be bamu ku bantu abalina emitima emirungi abalina ku ssente naye nga balina emitima emirungi. Mukitegeera munnange ate nga they are nice couple banange. Nze mbaagala bambi kyemukoze kirungi nnyo era kiraga nti omuntu nga tonaba kufa toggwamu ssuubi. Mwami Musisi bamujjanjabye ndabyekawo vidiyo nga ne gundi ani Kabaka Mwanga aleeta ng'ali mu kuleeta breakfast bambi nga genda giwa Mwami Musisi. Nze nakoma mulabanga ebigere bivunda omusajja agenda kufa ggwawo era ne musaasira nnyo lwakuba munnaye. Nyongera kujjukiza ntuzuula omwagalwawo tukubire ku namba esimu gy'olaba ku screen yo tujja ku WhatsApp tubeere nga twogera tukuzuulire omwagalwawo. Buli muntu yeetaaga okubeerako n'omuntu amwagala ebyeddala nga tamubuzaabuza. Tukola airport pickup, tulina services ennungi, emiwendo gyaffe giri wansi ddala nga bw'ogiraba ate nga tukyusa ne ssente tuddeyo ne weeraliikirira okukyusa ssente zo n'ozikyusa otya bangi babalimbalima mbu bazitemanyi Uganda. Munange twekwate sente zo tebajja zitema ojja kuzifuna nga bw'olina okuzifuna kasita onootambula naffe. N'ekirala tukola surprise ne delivery, tusiba ebimuli bya ssente, tusiba n'ebirabo by'oku mikolo, tukuguliza n'ebintu ne tubideliveringa era nyongera okuloza bulala by'evidiyo yange to the end nolaba obulamu nga tobuskipinze mukono. Ndi musiimuza bakatonda akweky'osinga okwagala. Ate nga n'ekirala nyongera okujjukiza nti okyali ku All Channel Media, subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified lwenteka video empya.